Ssabasumba Bakyenga akuutidde bano abafunye ekkula okutambuliranga mu kiwendo eky'obutuukirivu ekiseera kyonna okusobola okuwa endiga ze basumba ekkubo ettuufu. Ebimu kwegesa ne bajjangu bibeera abantu egabo y'amazima. Amagara ganyu gabeera biikiriza ekyokureeberaho. Abiikiriza ba Kristo bootere kununulwa ediini yaabo. Mutyo mu bigambo n'ebikorwa byanyu birungi mwombeke ennyalo ya Ruhanga ng'oluganda rw'abiikiriza niyo Kiriziya. Mu kitambiro ky'emmisa kino Ssabasumba Bakyenga abadde ayambibwako omubeezi we omusumba Lambert Balina Omugisha ko n'abasasedooti abalala ategeezezza nti kimuluma nnyo okwesanga ng'afuna ebbaluwa okuva mu bitundu gy'abeera asiinise bakabona okuweereza nga bamusaba okubaggyayo olw'okweyisa obubi. Baza kukola omulimu gw'okweza abantu mu izina lya Kristo. Manya mu buheereza bwanyu nimwija kuba nimwijuririza ekitambo ky'abiikiriza. Nabo nibeetamba wa Mukama bahayo n'emitambo byabo n'emitiijo yaabo mubihongyera Mukama nahabwekyo mumanye ngu ebyo nimubikora ngu abakristo nabo bakayeteerana na Mukama waabo omujuni waabo. Ssabasumba asiimye okulaba nga abamu ku bafunye obusasedooti bavudde mu byalo gy'etasuubira n'ategeeza nti kimwongedde amaanyi kyokka n'ategeeza nti kyeyeetaaga okulaba nga tebaswala kitiibwa kya busasedooti nga kino bagenda kukikola nga baweereza abantu mu ngeri esaanidde era ennungamu. Ku mukolo gwe gumu Ssaabakristu Mwami Ndya nabo asabye abasasedooti abatikkiddwa okugoberera ebyawandiikibwa mu ngeri entuufu n'okulambika endiga mu makubo amatuufu. Omukolo guno ogwetabiddwako abanene mu gavumenti okuli n'abakiise mu Paalamenti ab'enjawulo okuva mu bitundu bya Nkole ebitali bimu.